Nenyi kati ne emmotoka nembanga agikweka waliwo kageti akatini akayingira ono omwami gyatera nnyo okukolera interviews tamale mirundi ku Joyster. Nenjiterekawo jukira no stage ya boda nembanga agiparkinga kawo maaso nze nenvayo nenzira mu boda kati ya baba agenda otuuka emmotoka eyo agenza okutuuka owa boda nno ye yaze nayimirako distance emabega noze nabagamba agenze bwati ye emmotoka nejja neyisaako stage ya boda nayo neeteeka mabega weeyange nenze kye nalabye yabadde UG stroke D. Isn't that a number ya the security? Kyonna kye kiri mukama yamanyi. So ekyanyambye kiri kimu. Bagenza okutuuka nga baboda bateeseza bamperekere. Nenkwata emmotoka. Nenjisimbula like never before. Ate bamwogera ye kennyini yabyogera mbu teyasoma. Yali atambuza afupeti. Nesitiru waya ate kati wakanaki. Anti byebyo bye yali akola. Naye gwe nodda wali because you want to tell us how nga bwe wanywedde club n'ofuna amazzi banoonywa wine n'ofuna amazzi. Now you want to show us that you had good sex with your man. Nyabo naffe tubeera ne very sweet sex and good. Naye tetujja n'ogamba abantu nti kino. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813 kibere malidadi sana ate nga teweerabira bannaffe aba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 075 79 37 obayita ku 075 59 730 oba osobola okgenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street. Ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room S04. Ibanafa ba SMP Tours and Travel. Kwembozi mu UG nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa. Neky'emisano mwana mpadde kingi nnyo. Mpulira sikyas. Pacho kyonkoze siri kiddira. Gwolidde byaki wali sabigana. Kugambi. Mkumande kuno omuntu obo n'okulya n'ogumira weekend oba ng'ogitandise nga olisted ennyo. Pacho wuno bulijjo baamugerako ka make-up nali manyi omukulu alimba naye ka make-up leero kaakubye leero lwenkalabye kamaanyi nnyo akaviiriko olina ebikuluma olina bulwadde ki obukuluma. What's the color of your problem? What's the color of your problem? Bana besomero balina obundu mwala yali yasaagane bana but what's the color of your problem? Nga womanya abada like they bad joking So how have you been? Mbadde ndwawo era nali manyi nti omukulu akuwaayiriza kubanze scroll nkoko nkubika make-up ngako okubye leero obadde olinayo ka date ku Monday kuno oba ebya dates bitegera bulungi date bye biki kugamba nga waliwo omusajja akukwana akantu nkawulira nnyo mbu date waliwo omusajja akukwana naganja atuga tulyemu ku kyemisana tunyumyemuko ku mboozi naye nga bintu bya love annange bakyankwana olaba bakwana fresh jajja ani yamukwana seba abasajja bali bamukwana ssebo ate agenda nanyeenya nnyo ekiwato naye alimba abaana bakubamu ebifaananyi ne babyoza bakyobuuza ku batulaba tutandikiraawo batulaba mwebale nnyo okutulaba webale nnyo okubeerako ng'otulaba nze Pacho kansubire nti oli bulungi waliwo nabitwala kwogerako naye ze nali agadi bye tuba tutandikirako ebiriwo emmotoka yabadde kulondoola yabadde kugoberera
Jeffrey right tondeka awo batera nnyo gamba mbu those issues ziri mu kooti tetwagala zoogerako naye Jeffrey wanna olimbega omwavuda abasajja abawanvu emirangaatira naye gwe bulijjo tuwaana abasudan nejjo nalabye abasajja tetuwaana abasudan obuwanvu bali bawanvu bawanvu wabaddewa nabadde nva side za lusaze that's lusaze awali eri hotel bagita lavanda yes. So I come nzija mpita mu buyisi so when I cross the lusaze thing nenzija awo ngudde mu kitu that is Kosovo Kosovo then take Chitunzi I think is different Kosovo wabera le Vixen side yeyo awakuleeta wano awali former vice president so I come with that road ntambula so kati ntuuka there's a junction kati kutwala mu Kitunzi nvuga so waliwo junction ekutwala mu Kitunzi is on the Boveri it is on the left I think egenda kutwala mu Kitunzi yes then kino kitwale no former vice president we yali abeera then this one continues kikutwala paka ku Salt likuba olimanyi ng'ova Kosovo kikutwala paka Lungujja ku police actually so ntuuka wakati awo eno branch of waliwo garages awo baziri bbiri kati nsanga wa boda tuli mu saa 5 za kiro nsanga awo wa boda oboda bayabadde kuki then olwobe tusadde nolwandabye najampinga ku boda naka abadde ampiseeko you know najampinga on a border that's the statement je nawulidde abadde ampiseeko wabaddewo wa boda ng'ayimiridde on a certain gate si gate but kikomera nga bwenza ogamba ekikomera kino bwe kitye tewali na gate nti waliwo nti oba alinda bamuggulira ayingire so nemusanga wakati olwakiteneka abadde ampiseeko so he jumps when I hear that statement I was like what onayogera nti wali abadde alina ku simu olongo oyimiridde otambula I'm driving nenange naze envuga ndi ku simu mpola ekiro ekyo nga ndi mukuva mpola wenawulidde ekyo mbw abadde ampiseeko so nyongera ndaba light mu side mirror ndaba nga asimbula akuba pitch like 3 times n'asimbula naye nga essimu takikola takijja ku muki kukutu n'atandika okungoberera nga avuga asimbula pitch avuga bwakuba essimu yes ali ku simu jjukira olwo yabaddeko meaning to they saw me passing nga ngenda omusajja yali nowa boda nga yavuga naye ngono mulala ali ku ssimu webale nnyo so nagamba wuuno ampiseeko abadde ampitaako oba okitegeera so kaakati ne bajampinga on a motorcycle they start driving kati nze navuze nentuka wali obuduuka awo kati bwebateekawo bungi mbadde ndudde n'okuyita side zeeyo obuduuka babuteekawo era nayiseyo lwako obudde bwabadde bwakiro nga mmanyi kati tebajja kundaba naba wali ku geeti yawali erunguja so kakati I reach there ku buduuka obwo ndaba light ejja ya piki so mukulaba lighting ejja awo process eyo jjukira kati obuduuka bulinga wano geeti ya Salt eringa wali wafuutuseeyo emmotoka drone ya black eringa drone like either it can be new model ya nuwa zino empya ezazze oba a drone itself wali emmotoka kati zifaananiza drone oba oziraba but black in color yabadde UG/D okitegeera naye nga muli abasajja abo fact omu yaze n'abuuka ng'etambula nze in the process eyo kati when I branch here like this ku police wennyini nzire wansi eno kuba obwongo bwakimpadde ne ŋŋamba naye eno yonna gye ngenda ovugira teri bantu kanzire wansi so nempisa super paradise yes ewakaliga nempisa super paradise nensanga wansi ku Ssekabaka ng'ewa Lord Mayor baboda awo nga bangi jjukira wetwakoleranga awo baboda baawo bonna batumanyi babantu baawo kale abasinga babeera batumanyi so nenziruka nenvuga emmotoka mangu nengiteeka mu maaso nga walibadde baboda nengenda nembayimiriramu bwe nti nembagamba bulire kyabachali bange eri abali mukungoba nebagamba baani emmotoka kasito giteese wali kati emmotoka nembanga agikweka waliwo kageeti akatini akayingira ono omwami gyatera nnyo okukolera interviews taamala emirundi ku Joyster nengiterekaawo jjukira no waliwo stage ya boda nembanga agipakingako awo maaso nze nenvaayo nenzira mu baboda kati ya baba agenda otuuka
emmotoka eyo yagenza okutuuka owa booda nno ye yaze nayimirirako edistance emabega noze nabagamba agenze bwati ye emmotoka nejja neyisaako stage y'ababooda nayo neeteeka mabega weeyange okitegeera kati weteeka mabega weeyange ndooza bannoonya tebandaba naye ndi wali mubakyali bange babooda baliko ano piki ne batuulanga wali naye nga babeera balaba bakasitoma waliwo olubalaza awo lwe batuulako bakola nno ekiro kyonna those guys abaawo ku pasifaayi kusekabaka ngewa mmeeya so nentuula netubeerawo ne bagamba naye obamanyi ne mbagamba eyo emmotoka efubutuse mu salt naye piki etandise okungoba okuva eri wansi ngisanze bayimiridde ne batandika okungoba naye ngaefubutuse mu salt nga mulimu abasajja 3 nenze kyenalabye yabadde UG stroke D. Isn't that a number ya security? Simanyi. Like security si erabika naye yabadde emmotoka ya security. Mwademu abasajja nga baddugavu nga bawanvu abo. 3. Omu yagibuukidde na maaso nga ndaba kuba nabadde mpita ku gate awo. We nakiriridde kati nagambye naye bwenzikirira wano bayinza okunsanga we ngende eno bajja kunsanga mangu kubanga teriyo bantu kanzikire nga nzira wakaliga wali abantu abangi nengenda kusekabaka kati kusekabaka nensooka nkola ki nempowamu awo motoka yabwe yaze kati ababoda bano nga bano bagendedde okutuuka nga ababoda bateesezza nti nno Pacho tumuwerekereko abamu babeere mu maaso omwavu gagende mu maaso abeere nga yeevugisavugiseeyo nga naye bwasimbula wano abalala bamuveeko emabega ko bo kale ne bangamba toli mu kutya osobola okuvuga ne mbaga ngenda givuga nenjitula mutuli mu saa 5:06 ndowooza kati awo ziyingidde 6 nenjitulamu naye ng'emmotoka nga nkyategeera okole ki ye ggwe eyabadde ewala nentuula neŋŋamba Mukama I breathed in and out nentuula manyi nze ndi mwana w'omupoliisi nenjireeta kijaasi naye kye nalabye mu mmotoka kuba we bapaakinze wabaddewo amaduuka nga we nkugambye nti baboda badde batudde so waliyo amaduuka amala ne saalu ne bakolera enjala light security light y'abali bano we baguddeyo emmotoka yaabwe yatulazeeko ekirimu namwe abaddemu cameras mwadde abalina amasimu mwaddemu even those told me I'm telling you okitegera n'emmotoka eyo bodde bamawulire nga bali ku byabwe ensaawa ezo ez'ekiro mulumbaani esaawa kyonna kyekiri Mukama yamanyi so ekyanyambye ekiri kimu bagenza okutuuka nga ababoda bateesezza bamperekere nenkwata emmotoka nenjisimbula like never before namaanyi mangi nnyo kati ekifo kyogenda straight ngoberere ekkuba erya Ssekabaka nfubutuka eri mu kumbugo nawetedde wano nenyambuka nempita ku geeti ya Lord Mayor ku geeti wewe nyini nempitaawo kuba owa boda yaŋŋambye nze wengenda okuweta woba oweta naawe bikyo kyegeera eyabadde ankulembera naŋŋamba bano tulina obbabuzaabuza paka mulo konze kale owa boda yasimbudde nga alinga agenda sipiidi naye nga waweta byakola byenkola ki wadda wenzira netuweta netuyita ku geti ya Lord Mayor netuyita wali Osmai Royal Mart Hotel netwambuka waggulu netukkirira ku Global nagikolerako awo naye bannange waliwo omusajja yanziba awo bannange Royal Mart walungi nakolerawo lumu etandikirwako yammeka okusula manye ennaku zo sikyasula waka kati obunkenge nejjo 5 kwesatu awo esookerwako mulimu gibakuwerako ki wifi oba weeri wifi webiri wifi ate breakfast breakfast kati wali mpozi nga babiteekawo ebiseera bino ate amazzi agookya kuba ebyo mbivaluwinga nnyo agookya go weegali kyekirala awo ate ak'okunywa ak'ekyovu kabeerako ku sente ezo gwe so nempita ku Royal Mart nenyambuka waggulu omuvubuka najja ate n'atukkiriza senga abadde waggule wallahi naliyingidde naye nga ntandika ntya kuba awo mmanyi wabeera wasikaali tewalaba omusajja yatomera naye naligambe wiwi meya gulawo sibulimba oba oli awo byembi bisekerwa naye bwotuka mu gundi ng'eyo wabeerawo obunkenke so netuvuga netukkirira ku Global naye nga nabo batuliko
tukirira ku global tukirira waneka basigadde batugoberera naye nga ate bano abavubuka abankulembedde abandaga obukubo na biki nange bwe simanyi obumu paka ebatuuse bankwese bwe banterese bwe basobodde okuntereka ne tubalaba bali nga batuyitako affe kati tuli awo tugumise kati ate kyebakoze ekyabadde lekambulyeko bannayuganda oyinza okubalooza gwe oyina emmundu oba ki naye ate omuntu ayinza okukwata nga gundi weyakwata ejjinja n'alikuba golyazo kyegeera so gwoyinza olowooza nti oyina emmundu oba oyina byonna by'oyina oba emmotoka eyo bayagadde okulinnya ababooda ababiri ababadde ku piki emu nga banvaako emabega they wanted to knock them down awo nga global webakanikira basi za global awo ku gundi kuba twaze ne tuyeta awo tulina we twawesa wala ne tuweta ne tuyimira emmotoka ne tugikweka ne tudda ku bulinzi awo kati nga tulina we tuyimiridde awo nga tulaba ekigenda mu maaso oba okitegeera so ababooda nga bagala bakoona era bw'oba olowooza nti oba nkulimba osobola agenda ku Ssekabaka stage wennyini awo ng'ewa Lord Mayor Lukwago babuuza ekyabaddewo jjo ekiro basobola kikunnyonnyola ekyabadde emmotoka yabaddemu abasajja bameka baakoze batya okitegeera so ne bannyamba ne tufuna awo we bankwese wabaddewo kagundi awo era wenalidde ewa paka ku makya nenzira ewaka tewazeeyo kapaka ku makya nga bwetidde nnyo sazeeyo waka Geoffrey omanyi they say that nga mukama akwotesa embiro simanyi biki nga mukama mukama nnyamba nga n'embiro kwotadde weebale nnyo okitegeera so you can't just give out yourself like that to the enemy omuleka n'agezaako naye n'agenda akukwata wakiri naye nga alina ekisungu kiri ew'omugumu baba bakaba nga ew'omutima seka so kakati that is what happened yesterday anyway but mabega kawo nagamba waliyo kye baŋŋamba waliyo yaŋŋamba lumu n'agamba for us nze ndi munyarwanda naye fe abanyarwanda tulwana nnyo cold wars anti ndikubuulira yakyogera n'agamba ba abanyarwanda balwana nnyo cold wars Pacho omusajja oyo ajja kuleka oba abantu abo bajja kuleka osooka obyerabire gwolooze nti wabe babivaako then batandika okulondwa gwe mu time gy'otabasuubiramu because for us me am a munyarwanda but for us we like fighting cold wars yes naŋŋamba kati nze kankubuulire abantu bewaffe baagala nnyo cold wars ajja kulinda obyerabire oba biki batandika okulondera n'okukola kyonna kye baagala okukola okitegeera so naye njagala okuswala omukisa guno nebaza ababooda b'oku Ssekabaka mwebale nnyo mwebalire ddala manyi emyaka gye twamala awo nga tukolera Omulungu jja Ssekabaka bikyawo bonna in fact awo we wali oli block eyatufuniranga n'amayumba awo bonna kwegamba batumanyi we twakoleranga ku Salt awo ffenna batumanyi so tolina kyosobola tukolako kibi abasajja bano badde balabika nga abasirikale nkugambye bawanvu basirikale singa abasirikale badde basirikale ne mungoye eza bulijjo so kati motive of kungoberera gye sitegeera naye byonna mukama yakola ki oyinza n'okwagala okugoba Pacho emmotoka yamwe yennyini n'ebeefuulira n'ebakuba nemuggwawo tokolimye sikolima naye anti olulimi nalwo lutonzi oyinza okwagala kujja to me innocently when I'm so innocent and because you think ogenda kukola ssente emmotoka yamwe yennyini ebeefuulire n'olwekyo ebintu ebimu bigenda ngako mpola ofuuse Haji Musa omulanzi Jafari ofuuse ye nnyabo kakati ebintu kati byotandise bya Haji Musa yennyini so munange mujje nga mumanyi nti eri abantu abamu abatalumbikako nnyo Haji tukubuuzizaako nnyo ssebo tukkiriza nti oli bulungi ennaku zino obuzeebuzeemuko naye tumanyi tukkiriza nti oli bulungi nnyo ssebo webale kukwasaganya mirimu abadde n'abalwadde ennaku ezo manyi abantu tulwadde nnyo ennaku zino abadde n'abalwadde abadde n'abalwadde mukyala abadde mulwadde oba ne kati maama ye mulwadde wabiki naye katusabe Allah yes abagumye ate asobole okubanga bawona mangu tetumusana mumusabira ye kennyini ajja ku nsonga ani naye era naye waba akukola akagamba Allah nsaba akkiriza akole ki akuwonye yes oba Allah ateekemu obwangu otegeera something like that so kale alina okusomozebwa kwonna mu bya bizinensi mu byemirimu mu ttaka lye bagala kulibba wawola omuntu ssente zo noba tewamulwa naye nga omuntu wamukolera
takusasula aganye okusasula linga sena zirina gende waji ewa Omulanzi Musa Jafari Haji muyitiramu ku nsonga zo omuntu ajja kusasula obona bye bakubako nenge yabibba wali ayina yeyagala era gende waji Musa Jafari Omulanzi mwogeremuko ebintu bye bijja kuda kubuli nsonga yonna ebyenfuna olamu tebutambula bulungi emirimu gibuze oyagala kukuza ku mulimu genda yo mwogere ensonga zonna zijja kuba zitambula bulungi mwe banfuluma ggwanga abagenda ebweru abagala okugenda ebweru wano abantu babamira visa kwemba so wano ndi wano mumanji wano ne bakaba ne bakuba omulanga naye kiba kirungi nnyo okusoka n'ogendako ew'Omulanzi ne mwogeramuko ne mulaba ensonga ezo weziterera obulungi oyinza okuba nga abigonzagonzamukko kaviza ne kanguwa nolema kubeera okwetalaatala bbanga lyonna so ku nsonga yonna mwekwate ebintu bijja kutambula bulungi aba byaffe temukwatagana gendayo omunnyonnyole ye ajja kubako ne byakola awo mudde mukwatagana obulamu butambule n'ebirala bingi nnyo kale mukubireko ku simu ye enamba ye eri ku 0700 Pacho yagikwata 398888 musanvu not musanvu not 39988 bangi mutera okunkubirako ne mumbuuza abakazi mukwata enamba osanga omuvubuka kakati omusanga ali ssaawa zino ng'enamba wakitaledda mu mutwe kale weewunye ya mulongo sigiina naye baddaaki sigimanyi nagimanyi ate olabye tukwata enamba wangi neyo sigimanyi sigimanyi ate munaye esimu we yabula tewalabanga bwe nakaabanga Jofro omanyi omugaso gw'olina mu bulamu bwange ey'Omulanzi Omulanzi yagati akolera ku nsonga zo yane bantu bangi nnyo bambi mbeebaza abasinga banoonya bannaye Pacho kiri kitya ali atya biki kyenjagala bagamba naffe tetwagala bufere era ffe ekyasinga otujjayo kubanga tubatuusaako abantu ab'amazima n'okwogera ebintu ebituufu gye muli so naffe tetwagala twasociate with bafere nze nga nze Jofro ayinza okuba ye ayagala naye nze nga Pacho era tokugamba nti bwabawo kyogamba nti kino sata ate Omulanzi nagenda naye tutambula bulungi ffe tugambe era tujja kujja tukyogere anti naye era nga tonnakyogera emulago si ddwaliro kkulu si fenafena gye tuddukira ng'ali obuzibu teriyo bafa teriyo gwanika zino ezakabize tugamba kale ez'ebweru zagakali tebatwala abantu bweru ne baddiramu keesi so kaakati ekintu kiri nti ozeddi obulwadde ddi lw'ogenza okulaba omusawo nga bukuze nnyo oba nga bukyali mu advanced stages okitegeera so bw'obanga naawe ogenda w'abantu ng'abo you have to consider that ogenzeeyo nga time teweddeeyo ogenzeeyo ddi when did you go to see that person okitegeera yes Pacho wetwogerera essaawa zino mu maka g'omusumba enamayumba embuutu zivuga tendi z'amazadde okulinnya mu luggya ab'emiceere amasefuli abasomba ab'amatooke bawaata abagenyi bali mu kugolola ngoye zaabwe ab'amakanzu bagolodde ab'amakooti amasuuti bagolodde engato bazikubye eddagala abantu bonna bali mu keetalo bali mu ssanyu jjereere omukyala Suzani wetogerera essaawa zino yamaze okwefunira diguri esookedde eddala mu bulamu bwe mukubba abasajja babanne bagimutukidde kozi wagambye ezo diguri bazigabirewo akawooya yani kawooya kayiwa yasomedde ku UCU eyawa akayiwa yasomye ekikubba abasajja stealing and robbery of husbandry. Is it husband? Ngasoba je twogeye ku luzungu. Leave me alone. Leave me alone. Degree in what? Stealing and husband snatching. Is it stealing and husband snatching? I don't know. Which word is the right one? Snatching, stealing, what? I think... Taking a money. That is too local now. We speak good English. Taking a money. Okay. Tonzijukiza kapere wabula soko ndeke. Kapere ngwina kwa busungu bwange.
Taking a man of what? Of another. Taking man of another. Taking a dumped man. Who was dumped? You speak the right English. What the Wakapere, okay. A dumped man and the Makula. Tuku. Took it away. Anyway, but so yatikiddwa era ebimu ku ebyo omusumba byasiga okwenyumiririza mu Makula okuba nti yasooka n'amugamba gwe sooka osome n'amuzzamu amaanyi manyi musumba bali bamwogerera ono mbu teyasoma naddayo n'asoma diguli n'agifuna ate bamwogerera ye kennyini yabyogera mbu teyasoma yali atambuza afupeti ne sitiiru waya ate kati owakana ki anti byebyo bye yali akola nange nzijukira eri gye nayambala nga ngenda kuzaala omwana wange nagimugulako kati waki gyosoosa era tunda ebintu bingi omulina obusengejja ani kakati kyensookerako omuto wamanyi gyakola ki enkuba gyetonya so kakati hafu peti fe abakazi fe tuzambala hafu peti oba n'obuleega bwalimu sikyabijjukira bulungi n'obugundi obusengejja kyayi ekyobulala obutimba obwokya ennyama steel waya dongolo omusajja bwetwoga esaawa alina diguli kati asoma yakubiri era teyakoma okwo n'agamba nti ne Makula ono yeetaaga okuddayo okusoma era Makula n'addayo oba Makula nti yafuna okusomoozebwa ali ku diguli yakumeka ali kwesooka agenda kuddayo okufuna ndala emuyambi eki emiyambi eki eyesooka nga tannagenda kufuna yakubiri akola ku TV ani ne ku radio Makula akolako biki byayogerako bigwe byowuli ebirimu amagezi abuulirira abafumbo naffe abatannaba kufumbirwa abakyanoonya abuulira oba kusattulula kubanga tojja kuŋŋamba nti nze ojja kujja ku TV nnamba otandika okugamba abantu nti nno bw'olabanga bbaawo nga mwegasse naye infact bo bamanyi bikubawo ebigambo byonna ne babyogera nga bwe kirina okubeera nze ate kyesigenda kukola bwe yeegatta naawe n'atamala ng'omanya yavudde mu bwenzi isn't that inciting violence maka g'abantu omanya nti abadde alina gy'ali n'abikolerayo kati gwe wazze kutuusa mukolo just kubeerako naawe kukikukola naawe olowooze nti abikoze naye alina gye yakoze n'amalirayo tuli mu luzungu ate batugira tokotidati program there tokotidati program there Makula kati mbuulira awo are you advising women to stay in their marriages oba oli kuleetawo obutabanguko mu maka kubanga ati kambabuli ekintu kino olwaleero sex kazannyo ka bwongo sex when your mind is all free and set and biki nga toyina bikutawaanya you'll always have the best sex omwana akuwulira mwana ki no, I'm trying to tell you sex yeetaaga obwongo nga bwonna buli gundi bulungi nnyo naye kaakati omusajja n'omugamba atya nti anaafuna amaanyi g'ekisajja nga mwavu munsawo talinamu ssente fiizi abaana babagobye landiroodi abanja emmere wakati wali mbuulira ddala amaanyi gy'agajja era ayinza okukikola lwakubaga kankikole mukyala wange just lwakikola naye nga muli obwongo tebuliyo nalikuko olina okuteekamu obwongo to enjoy and to get everything out of sex so kati omusajja ayinza okuba alina troubles ze ebintu ebimutraumatizinga because not every man is free ne mukyala we ewaka not every man is free with the girlfriend oba their friends omanyi bino ebintu abantu gana ne tufumbiruganwa oba ne batuwasa omukulu agamba mbu ali free nnyo sooka olinemu bagenda n'amugamba n'akagambo mbu I love you ku kitooti lwe lusoose akagamba ye yekka I love you kaakati sooka ondeke naawe nzija kugundi mbadde nkyakugamba sex yeetaaga bwongo nga ye bwe wawulira najja n'akaabira ku kituuti alayika Susan ewaka mubanja round 5 oba 7 oba 10 kuba oli ye yali yamanyira magulu 10 zasitula n'atwala kati eno alayika ali ku vitis ate I'm trying to tell you kati gwe wuliriza bye nkugamba
so kati sex waba akazannyo ka bwongo bw'ojjanga nange omukyala siri bulungi maybe nina ebintawanyizaamuko olunaku biki you have to prepare me. It is process by process process by process process by ki by process nti oyinza okutandikira ano nonyumizaako n'okola biki paka lwe tunaatuuka wali eri. So that needs like 1 full hour on preparing oba nga nange preparing weerabira ennaku gy'olimu oba ebyo wayiseemu ku mulimu oba ebyo wayiseemu wherever tudde ku kino ekyaffe kati ate oyinza n'obutakola ki obutabyerabira naye n'okikola just because oyagala kunsanyusa n'otamala ng'omusajja ng'okimanyi waliyo n'abasajja abamala empewo obadde okimanyi ekyo bakazi abakola nze ku musajja ekyo mbadde sikimanyi maama ngamba leero ndeese emirimu gya ssenga ngamba najjirwa no they are there naye nga kidepending on the ebintu maybe omuntu oyo byali mu kuyitamu ekyegera so abeera ne reasons as to why maybe tamaze oba takoze kino kyegera much as tugamba nnyo nti no abasajja balina amaddu mangi nti yalina osooka omumala no kino ekintu omuntu akizzeemu nga badda akyesunze nnyo akyagala ennyo yayinza osooka omumala tekiri mu sitaani bwensooka omumala naye gwe tuli mu programu kidda gontuteyoze mbadde ndi ku bya mikolo gituwuuba nanti naye nedda nti era byenjagala okukola kinengera of course abalaba programs zino bantu bakulu so tikiri mu sitaani mukazi okusooka bbaawo okukola ki naye bw'oba ozudde nti nno oyinza n'okwogera naye waliwo that pillow talk nga mumaliriza muvuddeyo enamboole omuletere katonda anyweddeko ne muddaawo ku stories okunyumyamuko oli mu kifuba kya munono eddadi naye kiki okyegeera like tontunuulira nnyo nemesokkola nomubuuza like how it was biki wana nga leero kiki okyegeera in a good sweet way omuleteddeyo ne katonda ali mu kunywa oba amaze n'okunaaba akomyewo like you people on the bed they are sharing something of course some sweet moments wamu nakugamba naye munange nkubuulire ku ssaawa zino I have ABCD naye I didn't want bambi mukyala wange okunyiiza I did ABCD naye biki kati gwe ng'omukyala gw'olina otandika okuyiiya nonga mwami wange bw'aba ali bw'ati buli kanaku nina okugenda nguleyo kiro z'ebinyeewa nga 2 nzisiike zibeere waka buli lunaku itiza master nyweko kyayi ku makya n'ebinyeewa bino n'akawungizi bw'oba tomanyi nti olina ky'oli mumukolera nga maama gundi abikkolere onombuulira gwe sukooleke So it is upon you the wife. Kati bw'omala obbirya n'oba otya kati omukyala omugezi ategeera ebyo alina okukola si kudda ali kulaalaasa musajja oba kumuvuma mu bantu oba kukola ki omanya ekizibu we kiri n'ogamba lemmisooti ate tubikola nga mwe ate n'omusajja tulina nakimugamba tulina ebinyeebwa ebyo ebyokunywera ku kyayi omugaati gwawedde oyinza n'omulimba gwawedde naye nga gwoma oli ku kintu okikola ki omanyi at the end of the day gwogenda okifunamu teeka ali ebinyeebwa bye anywereko kakyayi kakalu bulungi nnyo ekyayi mukalu mulimu akatangawuzi mulimu akati obutonotono obuli naisani biki awoomerwa ekyayi oyinza n'okusalawo n'omuteerawo ka flasik akalamba ng'anywako mpolampola n'ebinyeebwa biteekaawo nga biwerako otegera so byebyo naye ng'emikolo gituwuuba so emikolo mu bbawuuba ate gyaliwuubyani era of course muli ku ssente za bwereere buli kimu kya bwereere sente za musumba akola era musumba ye yategeezezza n'agamba nti omwana omuyizi we tamuswazizza amuweredde bulungi n'ayita bulungi nnyo era ne school fees tebaba banjadde 100 naye nze kale nkubuulire sengana lwakuba abasajja mwekazaakaza ebyekisiru mbu temuswala naye waliyo ebintu ebimu bye baataaliyogedde nga nako ate embeera kuba musajja oyo oba nsooka neneewambamu nenzirayokko e Rwanda nemmalayo emyezi nga3 lwaki si Bungereza oba Amerika ayina pasipooti alina teyagenda South Africa guwaŋŋamba nti bagenda South Africa simanyi guwaŋŋamba nti yagenda ayinza okuba ayina nange embyerabira eyinza okuba ya expiring naye kati bagenda kwogerayo luzungu ki
eyo boogera luzungu okuviira ddala ku mwana agenda osikaringa kago omusajja alina diguli namba bwe bagamba buli alina diguli ayogera oluzungu. Abaana bali wano omwana ali mu middle class n'owulira oluzungu n'ogamba anatambula n'omuvunuzi we westa na muvunuzi talina mukono gwamu osobola okubeera n'omuvunuzi oba toyagala kugaba anti batayagala kugaba kale n'olwekyo nze emikolo bagigenda mu maaso well and good naye mikolo gituuba gibawuube naye nga ne kyaki ebabanja. In fact ate kati oba twavudde ne ku kyaki twavudde ku Pentagon kozi kati basolooza zaki satellite olengera enkooko empuuta zaki satellite tubeere ku mukutu nga tetuvaako naye kambuuzeeko bantu mmwe zibambi manyanga ndiga anti akati Pacho kiri bwe kiti kanjogereko nange anti kale yogera nange nzikiriza eno program zenjikubiriza nange nzikiriza wekoyogere nabo nzikiriza nange njogereko omuntu mbeko nange mbeko nekyenjogerako mu kutangaza wano singa ebyamagezi era byendiko wano singa TV evaako mwe mujja okusooka okwogera laba TV eganye TV evuddeko kakati tulimugezaako kulabanga tusonda ssente tugende ku satellite naye ndiga tulabwa ensi yonna embuzi za bujingo manyanga endiga za bujingo ziyina ennaku kati mutandise okwogera twagala kulanga tubeera ku mikutu gyonna naye temutandise okwogera bingi bwetuvaako lutalo ate bwetusigalako ate tolimba bantu mbu bwe tuvaako lutalo wawuliddeko ani ayomba nga bivuddeko nabo baakowadda naye tebirina kyakukola manyi bwobeera awantu kiringa omukazi okubeera awantu nga Geoffrey mukyala gwenkulaga buli kana kunkukolera byonna byoyagala ne mbuliri whatever I give you byonna byoyagala naye nga nanobadde emyaka ng'ena sigazaawo kujjawo bintu kulaga nti ddala omutima gwagenda ono Pacho wano program ya mami ya mami anti suno yakuzaala nzija kungoba ku set vaako ogenda olaba basiigikubiriza eggweko nsiibule tugiteekereyo abalabi wakyakulabirako mama agambanga wano bamanyi okugera ebigambo ebimansa entungo lwaki program tebagijjaako lelelelele kati program bwe yavaako kwasimanyi nsonga yagigisaako naye bwe yavaako mwana yagenda nayimba akayimba obufumbo ye mwana lwaki totuzaalira ku mwana myaka mukaaga olidde ssente ye anti program eyo yali tesobola kolebwa muntu omu ate bwe yavaako ne mutandika bagijjeeko yabalemeredde kati gaba nange abantu baagala ki si kubalemerera baali basusse okwogeramu kasasiro because nze wano yes ku YouTube I can talk anything I want to say naye ng'ate era neefuga naye this is a TV station where children tomorrow will get up balabe oba waliwo some children who are still watching naye gwe nodda wali because you want to tell us how nga bwe wanywedde club n'ofuna amazzi oba n'onywa wine n'ofuna amazzi now you want to show us that you had good sex with your man nyabo naffe tubeera ne very sweet sex and good naye tetujja n'ogamba abantu nti kino we don't come enkeera kukola ki nkubyewo nnyo engatego naye bantange tuliku bakube fireworks tugende mu mwaka gwa 2024 nkubanga guno gukaye not really but bakube fireworks tugende mu 2024 so what I'm trying to say is shavude mu gwanga bade ndekateka kugenda olagewa kugenda mu America oba Bungereza waliyo ki mpumulireyo mbereyo nebaki so tekigasa gwe kuleetanga topic because Joe maybe wakoze style ne baawo kati enkeera ye topic kakati omanyi omusajja w'omuwaako kano ke kagendo singa omuwome kuba gwe ke wakoze Joe kati naye ng'atuula mu office naga wabula Joe nakakoze bulungi oli akoogedde nako ku mpewo no segeera
so oyo yasinziranga kubeera badde ewuwe na biki ne weyajjanga okuvuma munne omanyi obeera omukazi oli mukyafu tegula kaleega oyambala kaleega kamwe empale simanyi okola otya biki era ng'omanya program gwe ng'omukazi n'omuntu ategeera obwongo omanya nti ayona alina gwaliko olwo ye yabijjawo okutegeera nti olyambala n'empale emu anti basajja mwe busiru bwammwe mwe abasajja muli basiru munansonyiwa ekikozesa ekyo ekigambo naye togendanga ebweru n'okwana omukazi w'ebweru n'otandika okumugamba ebyekisiru ebibaddeko oli omukyala nkuyita musajja kibottebotte ekisajja ekimmonde times 10 kati ate mwene mutamanya tiffe women tukozesa gundi eri weaknesses eziri erinza okutereeza eno ewange bwe mmanya nti ofuka ku buliri eri zeno nja kwetereza nkoŋambe bwe mmala okunywa akajuyisi nga ŋŋenda mu kiigo nga bukyali nenkola abcd oba okitegeera bwe mmanya nti eri oli mukyafu eno ne air freshen ate ggwawo kaba tekannaggwamu nga ndeeta kalala nga nnyonja nga nkola buli kimu naye kiki ekireetera abakazi bano okumanyira nabajja baabwe oba abakazi baba basanze mu bufumbo mmwe abasajja ojja nze eri saagala nakubeerayo naye bannange gw'ofumba kakyayiko nga kawooma neeguli ogukazi banaeguli ne bwafumba biki tebiwooma ne bwakola ki ng'onenaga kanyongere enkya neera encoba kati muyiizeeyo kati enkya kamufumbire meatballs in sauce ng'agenda agula ziyite bulungi balls bannaye ennyama eno eri minced fe abaakola ku catering ennyama eyo gye bassa omikisingamu obugundi bw'omugaati biki n'ogira n'amagi then you make balls then you deep fry n'ofumbira omwami enva ennungi ennyo naye ng'ewooma nnyo bw'ofuna omuntu amanyi obifumba bulungi madamu obiyiga ddi so n'ogamba enkyaka mufumbire bino kati bwabiryako naga bannange negwe mukazi gwe balwaki nalwawo okufuna olyo guli ogukazi teguyiiya gulya bulijjo bijanjaalo binyeebwa mukene bijanjaalo binyeebwa mukene enkoko biki byatutama okitegeera era siba mutuufu mbambimekwera mbanabyetamu kati sirikako ne bw'oba olina kyoyagala ennyo ono byakola ebisanyusa ennyo sirikako ng'omusajja baako byeweerekereza ng'omuntu olaba ng'abasajja abamu bw'abanga ali mu ssaawa eri esembayo leka ono eyali ku lumbe n'agamba nakugambye sijja kuleekaana olaba ndeekaanye soberako ng'abamu ti ne bw'aba ali ku ssaawa eri esembayo asirika n'agumira muli amasanyaze ne gamukuba ne gamusika naye nga tayogedde okyegera soberako ng'omusajja oyo ng'ebintu ebimu toyogera ekireetera abakazi bano okumanyiira nnyo amasanze gankubako ddi tagawulirangako lwakuba obeera munene wekumi omusajja omanyi waliyo ebintu ebimu byewerekezanga omusajja nogamba no I have to kino kyange naye waliyo bali baaba nogamba ngensi yonna etegeera omubeera mu nyumba etaatuuka ne gubula asala oba mwagenze ku lumbe nogamba kino bagenda okuwulira ng'ensisiri ekutta omuliro babula okuyita fire brigade so kati ekireetereza abakazi okukola ng'ebyo is weakness mu abasajja okuvaayo okunyumyanga ebiri eri nze oli omukazi tanzaalira balenzi naye gwe nomala onzaalira azaala gawala gokka biki kati wajja eno mukama anaakikola nawono n'azaala omulenzi tadda neeri zirimbwa baana naye era manfunye kalenzi ak'enjawulo kembadde sirina ati meaning what kati genda nno bali obatugeetuga obatte obategende musepiki obafumba obalye naye Pacho katugeze neba ne mukama n'akikola oba oliawo ng'ebbaluwa ezze ekolaki ekuyita ku pati okukolaki okujagulizaako madamu okufuna diguli esoose ogenda oba ozira nze gwolaba kati ndina kuhangovu ya mwezi mulamba ey'emmere ey'ebyokunywa eyakikwegamba ndi awo ninaku ze sikyali kuba mbiridde nnyo ennaku ezo ne anyway ng'ovudde ku ekyo to put jokes aside nze ekibi kiba kibi era ekirungi nkiyita kirungi I think there's nothing olunaku lwendi
kkiriza nti bano balina kye bakoze ekintu ekirungi oba Susan alina ekintu ekirungi kyatuuseeko musanyukireko njaguze naye oba mmuwe ne contribution yange lwe lunaku lwajja kukwata bugingo agambe Teddy kwata ekintu kyo kiikino kikuddiza siina mulimu kati maybe kusaazi nti ogwo gwefunamu ssente nnyingi ennyo naye kwolwo nja contributing ngambe mukubire mugaye venue yange ntekewa gundi teke eno nsambya mujagala eyo ku Hoima Road tuteekewa ojje waba yagana okumufuula omugenyi omukulu maama ng'otuddiza ekintu kyaffe manyange ekintu kya maama Teddy naye era kyaffe kuba ttiimu yeeyo for us we are team abaagaliza okulaba nga marriages zigenda mu maaso si abaagaliza okulaba nga marriages zifa not really kunyiiga but we are trying to tell you that truth anti wongamba nti nno osobola kukwata kaki V8 kali kamoto kaki si V8 keyazaayo FX no yes FX tekali ka FX kali kamoto kaki keyazaayo oba Mark X ayi ne naawe kali kalinga bu starlet nange lwaki sikazaayo kati nze omukazi omukulu yenna nze ne weight eno n'obuwanvu nga bandabanga mukali akantu nange nkazaayo so kakati woba otugamba nti nno osobola okuzaayo ebyo ebintu nze amazima genja okukkiriza nga akutte Teddy nga manyanga bugingo nga muzizaayo watidde nga munange kale nali nabba kintu ekitali kyange naye kati nkikomezaawo era kikino kwata ekintu ekikubeeremu ne byonna documents oba n'ennyumba y'ennamayumba ng'eri mu mannya go oba biki byonna abikwata mugaye biibino ng'era bwe yazza buli kimu ate n'atuuka ewaabwe nga banaku nnyo nadda mu kugula omufaliso ogugenda ewaka waawe ogamba nti mwali bulungi lwaki ate ogula omufaliso ng'odda wammwe kati nze nva eno e Kampala bwe tuba nga tuli bulungi nnyo eri ewaffe Soroti ngula omufaliso ate nga ngenda nagwe Soroti mbadde nti byonna mbisangayo tola nti oba atulima nti muli bulungi ate ng'eri muli bubi mukama ekintu kyegatta teri ayinza kukigattulula ani yagatta bakigattirawa babigattirawa eno gye mwateeka emikolo ne mulyoka muyiwako abasirikale aba buli kika lwaki bwe mukola ebintu ebituufu mukama yakikola neera akikoze neera nga Jofro nyuma okuwa baki nyuma okuwa oluyi lumu n'ogweri ola ebintu ebinyiiza mukama yakoze bwebale nyo kutulaba embozi muyugi nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan naye nga Pacho twongere okumusabira ebitungu ebyo bibeerawo embozi gyolasosa okunyumya eri eyokugoberera na biki byonna biba tebigira bulungi naye just twongere kwesabira ffenna because Pacho kano si ali safe abantu bangi abatali Uganda naye tuli safe atali safe kale tewerabira kukubira ku Haji ku 0700398888 bangi abantu kiya ne mumbuuza era nze sigaananga kukwata simu zammwe most of you come into my inbox you're most welcome mugende mu inbox ya Geoffrey oba muyange oba muya Haji omwebuuzeeko oba nange ombuuze kyesobodde kuddamu I link you up with him Geoffrey kyatasobodde akulinking up naye buli kimu kitambule bulungi nnyo bannanga balungi mwebale nnyo kanziruke ngendereyo simanyi we ngenda nakusula aye ekyetaano ngende ku royo oba nkutwale osule ewange waliyo ki waliyo obuliri ekyengo osula mu kikyo nange nensula mu kyange totyani naye abantu ate seefula ne musajja mulokole mu walokole mwasinze notufera wano wamabba imbere bulungi teyanze tulabagane. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13.